Bedi space baawula butanda mulenzi asula waggulu muwala wansi bo muwala waggulu mulenzi wansi. Ate mpulira bagamba nti kyekinyuma nnyo muwala kusula mu mpale. Obe mufumbo obe mukola obe kola. Kati kankubulire kino. E Dubai teri muwala asula mu mpale. Lwaki? Lwaki? Ababaana mu bed spaces zabwe site zikola. Bugu mulininga bugu. Osule mu lugoyo tunke. Empewo ino kubanga emuyita. Kati byabigera bye bivubuka bigera abawala nga bebasa. Ne bibalingiza bibatega obukamera obusimu. Otegedde kati kibeera waggulu nga kyayidde dda. Otegedde bimanyina okuteekako bulu move waggulu eno wansi omuwala emutabula obwongo. Atera muyite. Kati nga tewayitayinza butalya mu mbeera eyo. Babulwa emirimu ne basiiba wamu ne basula wamu ne babeeraawo nga tewali wadde ayina omulimu nga kye basobola okukola omulimu gwe basobola okukola gwakwerya. Kyova olaba omuwala yavuddeyo n'abalabisa ab'e Dubai. Omukutu Good Talent kosinziira tubako ne waswa Emma Saidi eno nga tumulungula ensonga satuberewa Calvin Kayanja wano president wa Bankuba kyeyo mu ggwanga erya Uganda. Subscribing ompya kwata akadebera ngo following ayagala ogende bweru w'eggwanga in fact mukulu Calvin abantu baba baagala okufuluma okugenda wanewo omuntu atuuka watya so wano omuntu atuuka mutondwe esimu ekola nnyo bw'oba onkubidde ku 075-798-6069 mba nkulagirira 075-798-6069 ayagala ogenda okomyewo ebya passport n'ebirala byonna kasita okubira ku mukulu Calvin asangibwa wano bayitawo batya mutondwe ku madaala tukugaidinga bulungi mutunde ku madaala so alina kyoyagala ku nsonga ezo ojja wano direct wa mukulu Calvin nobeera nga ate ensonga zikwatako bulungi nnyo nnyini ddala okay nga twagala okubanga mukulu Calvin abaana abali ebweru w'eggwanga twali tumanya abaana ebiseera ebisinga baba bagenze kukola naye twagenze okwezuula nga abamu bewasiza mu bed space abamu obwenzi bungi nnyo muwala omwanyinza okyanga abavubuka nga 8 okutulabe nga abuuza munne walya oba tewalya nga results z'akabaka kayita mukenenya nga katabuse ddala omuntu asobola obbeera ebweru w'eggwanga eno ng'ayina mukenenya anti kati labayo ebbulwa ly'ebikola e Dubai bireeta buseegu abamu tebalina abamu tebakyakola kati kangubuulire toyinza butali otya oli mu bed space n'omuwala nga beewasa katana gwotamanyi gyazaalibwa gwotayinaako luganda ali awo atiringula mabinaati lwaki tolya anaabira awo munaabira mu kiyigo kimu musula mu luumu emu ekibawula butanda babana mu ddoomu birenzi bimanyi n'okukkanaalingiza bw'ati bambi omuwala nga bulangiti yagyeyambudde ebbugu muli esizaaterinti bawala bokeno n'abalenzi bokeno bedi space baawula butanda mulenzi asula waggulu omuwala wansi bo muwala waggulu omulenzi wansi ate mpulira bagamba nti kyekinyuma nnyo omuwala kusula mu mpale obe mufumbo obe mukola obe kola kati kankubulire kino e Dubai teri muwala asula mu mpale lwaki ababaana mu bed spaces zabwe site zikola bugu mulininga bugu osule mu lugoyo tunke empewo ino kubanga emuyita kati byabigera bye bivubuka bigera abawala nga bebasa ne bibalingiza bibatega obukamera obusimu otegedde kati kibeera waggulu nga kyayidde dda otegedde bimanyina okuteekako bulu move waggulu eno wansi omuwala emutabula obwongo atera muyite kati nga tewayitayinza butalya mu mbeera eyo ne bwe wandibadde gwe sitaani mungi okitegedde leka nga beride nga tebagendereza kati abusitaani ne bamusirimu ne bamwesiiga nga abeesiiga ebizigo kyekiri e Dubai bonna balya olw'embeera yaayo babulwa emirimu ne basiiba wamu ne basula wamu ne babeeraawo nga tewali wadde ayina omulimu nga kye basobola okukola omulimu gwe basobola okukola gwakwerya kyova olaba omuwala yavuddeyo n'abalabisa ab'e Dubai abo abalenzi bonna boolaba saako y'emu era beemanyi ba mikwano kati balina kubanga baategulira mu bed space egi oba bamuli abakimanyi nti era oggwali olw'enzaali tebakirinaako buzibu oli ne bwakulaba okitegedde ate ayagala nnyo abasanga mwekola ebyo nange mumpeemu omanyi tene kyebakola ekirala bakola batya bw'aba oli asobola okuba nga alya katugeze kiro mu nzikiza baggyeko amataala
kati omuwala tategeera n'afulumamu engeri bu bed space buno gye buli obufunda bakubira eno bweru omuwala yabeera eri munda kati ono n'avaawo omulala yajja ogamba bakubira bweru omuwala yali munda ate nkubuulira gundi buno obutanda bumenyeka bw'okebakako abantu abo bwafa dda okitegedde bukaaba okufa kati omuwala yalina okukabeerako nga yeebase lubebenu babakulu bebenu bati kati nkubuulira kino ono bw'atuuka okuba nga anaatera okumaliriza takkiriza kukulaga nti akoze eki apondoose byamaze kati omulala ajja n'agattawo mangu awo omwana nga tategedde nti bakyuse kyova olaba oli bamuga asabaliza lutisi naye ng'ate talina likodizi za kulya yali atawandiikibwa ono yali abanga amaliza n'avayo mulala n'agattawo kati oli kyova olaba oli ateekamu n'ag'omu buto mpaliza lutisi naye omuwala kati n'omuwala abuuza waliyo bati kati omuwala naye abijjukira buvannyuma n'agambe kadyo ne we yagirira bw'ati n'omuwala tali shuwa nti ono yalya kati omusajja gwalina okuba shuwa gwalina okubbulira oba walya kuba syndicate yo gwe bazannya e Dubai okitegedde bulungi nti bajjako ettaala ono n'akuba n'oli n'akuba naye nga totegedde goloza oli ku musajja omu naye nga wakawala baaba waliwo yabakwata waliyo oke Dubai mu bed space ze ninawe sitabadde ebintu bino binamu experience wabikolako nkugambye walyanga weemutwe naye kyoliwo ekitali Dubai ebbula ly'emirimu mu mutwe gw'omunayuganda mu mutwe gw'omuntu guzaala emize bayirawo ekituufu ekyo nkimanyi kitegedde kati abo abavubuka ku maanyi ge balina na buli kimu kyonna nga tebalina mirimu bakole ki wayinza okugaanawo emize emibyawo buli emirimu egibula omulowooza mu kwegatta ati kyenkugamba bali awo n'abawala bonna bali aido muwala bali mu kaluumu tebambala beesibye buleesu n'olaba agavubuka bwe gasolobeze gatte malusu ge gayiika buyiisi baba tebeeteze n'ebbugumu lye bali bayitiddeko obungi oba n'omwala tuba n'agamba nyagala kati ebbugumu muli mu luumu emu bantu 15 ekisegedde essinfu esoma isente zeegula eri mu 5,000 bannanyini buluumu bannaku bazibu tolina kyakulya ogule esi ofiiringa esi naye lwaki tetufunangayo bu vidiyo bwali mu bed space nalekala vidiyo nti banaye wano wetusuula lwaki obwo tebabukola anti abantu abali Dubai baagala nnyo okulaga image ennungi balage nti gye tuli ku kyetuli bakabi bakwatireko abalala naye ensula gye basulamu waliwo yali akola ze waasula nti banaye musule bulungi bannayuganda wendindi sikirabangako ogamba nti basula ku street naye waliwo kiraka waliwo obutanda obugumugumu waliwo gena olyako okoŋŋanyumya nti banayinza obbanga webase wansi eno naye ngaekiri waggulu ekyo oyinza owulira nawe kikutabula butabuzi ekiri waggulu kikutabula nga bali ku masimu gaabwe bali ku site season ez'obuseegu n'abaana n'abaana b'e Saudi babawa ng'obuseegu bwebwe omusajja babeera ku live okwo n'ayimba bulowooza sabbuuni Dubai akoze omulimu maama nnyo bulowooza nti alina na muntu naye ng'ali ku ssimu wano balina essente zigula abakazi naawe era bw'ajja yejjakirizi waggulu ayagala kwekisasaiza ebirabo wansi wano wejjini wano naye agenda okumusanga naye waliwo eyamugjeeko edda ebirowoozo amugjeeko owayi ali Uganda ng'omwana ali eri wansi alowooza kuba ali Uganda ono ali waggulu kabulumu ebikamu olwo ne gugula asala siriimu ali e Dubai awo muyitirivu era omuwala ono okuvaayo n'alaga abantu nti bannange basajja bammwe bali wano naye ndya gye badde bandyamu babadde bandya kirindi mubeere beegendereza bw'aba akomyewo e Uganda mumukebeze kubanga amaka gasasise abali e Uganda baakiyuzingibwa okuba nti basiiza abava ebweru siriimu naye ng'ate siriimu abantu bamwetikka kuva bweru ne bamuleetera abantu abeekuumye e Uganda osegedde kuba wano ebikazi bingi mwabali ebweru tetulina kye twagaza bakazi bammwe babeereyo beekuume oluusi batwesibako ne tubabeesabeesa ne tubayisa mu mbeera wemutabesibako ne mugaana ne wano bupiira bungi bupiira bwa bbule Dubai era wembadde nzija njagala okubuuza nti wano gavumenti oluusi n'ebitongole ebimu kansala abavuka ku byalo baleeta bupiira ne babutuwa e Dubai ino kiri kitya katwala e Dubai bakusiba obulamu bwo bwonna tebagala kondomu eyo otupromotinga obwenzi bakwata ne kondomu e Dubai otulage marriage certificate okontrolinga basireti bitu ebyo ebikola eri ekitegeeza ati okukwata ne kondomu e Dubai oba promotinga bwenzi eri kusiba mu sharia lo bakube mayinja
Kutabusa. Ati kyenkugamba. Kati kondomu ngendo bwe muzisaasanya n'ogisanga wali n'oyita mu kiyembe n'ozisanga ne ku kkubo tojja gisanga Dubai. Bajooga naye akulaganga kondomu. Aba bavubuka b'e Dubai. Ekiriwo olina kulya mutwe abamu beekengera n'ayambala n'obuveera. Leka naawe. Akaveera. Ng'omuwala kirizoka omuvubuka akunyumiza. Omuvubuka yanyumiza emboozi e Dubai awo. Naye beenyumya. Wotandikira okuseetulira musajja munne emboozi nga bwe wayambula ekiwala. Tuwemu. Okijje mu bani yanyagamba yakijja ku Baniasi. Baniasi kyeki bala. Bitundu biri eyo waabwe Dubai. Akitaddemu eza takatakisi. Munnanga amaze n'okubuukingawo ka bed space ke wali abayaye bafulumye abawadde ekyebiri oluliyala 2 agenda okubala kyononeddemu 10 gye mitwalo 10. Eje Uganda. Mbwagenda okukituusa mu luumu ekiwala. Mama nyabo. Nga amazo kitema spare watanaba. Nga kitemye supeya. Naye ng'omanye ekyo kiriko. Mugaba? Sina mugoba. Oli kisipi omukambwe. Beno kisipi. Beno naga koma nnyoko. Sente zonna bwe ndandaba otirimisa bwoti. Wano we baba bambadde olabe binanga zibu nnyo. Mama bamanyi okuteekako hijabu n'ogamba ekiri. Naye ng'ekiri muli. Omuyaye n'agamba waliwo buno buveera bwa kulukuluba. Baana bamutabulongo. Nga amasere yange tefiirayo. Mama yenyiga mu kaveera ka kulukuluba n'akirya. Kanagwera mweyo. Leka bulimba. Kulukuluba gyali eyo. Bannayuganda balina bizinesi. N'akakwata n'akasalako waggulu ki. Buno bu ice. N'akayingizaamu. Olwo nga gwe bagendako yenga. Babulya mu bed space. Balina sente ziri ice cream. Obulyalemu okulukuba. Abeera onatwaliriza obudde. Kati olwo alina kisipi onayambala akantu nga ye alooza kyeki. Agamba takulekera nange onkudde kankulye. Yayisa kulukuluba. Yayisa kulukuluba. Bwabinyumiza bavubuka beenyumya ne mboga emboozi yo njiwulidde neeyanziza olugambo lukoma nnyo. Gendo nyumiza lwewammwe. So naye problem ne sirimu mungi e Dubai. Ekisooka abantu abagenda si bakebere abalala bagenda balwadde intentionally. Okkirizibwa okuva mu Uganda n'oyingira mu nsi y'Omuwarabu nga olina obulwadde. Is it possible? Kisinzira ogendedde ku visa ki? Waliwo visa ezikiriza n'ezitakkiriza. Olaba n'abagendedde ku employment visa abamu baba balwadde ne babazza wano. Beboka be badi wano baba tebategedde kiki eri tebabakebeeza nga bayingira. Sirimu osobola okuba wano ng'oli mulamu lwogenda ku kisaawe ofuna sirimu. Okay because obulwadde bulabika myezi oba 2 ate ekyokubiri ekirala abantu abagendedde ku visit visas medical si requirement. Osobola okubeera ne sirimu no visiting ensi yonna gy'oyagala. Novayo nomala n'okoma. Abalwadde ba sirimu tebali restricted kugenda mu mawanga. Ab'omu biyumba asobola ogenda nga alina sirimu n'agenda mu kiyumba n'akola. Mwebali. Nga tebaddamu mukebeza wali. Ate bosi wo bw'aba takoledde employment visa banakebera ddi. Nkufuna. Ekitegeeza gye bali mu biyumba nga balina obulwadde. Nga bulina obulwadde nga tebamukolera employment akyusa visit visa. Kubanga ennaku zino mbadde ntambula nnyo mbyalo nga nkola emboozi ez'enjawulo. Naye abantu balwadde. Natidde bannaye mwekuma asobola okwekuma. Abantu balwadde nekyalo kwe nagudde. Nino omukyala gwe nagendako okuyambako ali okwo ku mukutu nawe ojja kukeberako omulaba. Ina abaana 3 omwana asembayo obuto wa myaka 2 mulwadde. Engeri yafunamu obulwadde eri awo ebuzaabuza oli yamutwala nga agenza ofumba obugi ku ssomero. Bwe yatuuka eri n'amugamba abasomesa tebamala n'afuuka omusomesa. Afuuka omusomesa w'okusoma erya primary yakusoma paka P6. Bwe yakoma n'abeerawo covid n'ajja. N'agenda ku kyalo n'abeeraawo n'afuna omuvubuka n'amukwana yamusiiga obulwadde. N'avaayo omuvubuka ne baana balwanagana n'afuna omulala gwe yafuna n'amuzaalamu omwana. Naye nga obulwadde yabuggyako ono. Naye onnagenza okukola so n'enfuna bazira kisaba bamuwadde obuyambi ne mbumutwalira. Mala obumutwalira twasanzeyo omulala ayagala okwetuga. Amize eddagala simanyi limunyodde ali myaka ngana mu gijo yali pulamba nga gyakola bino eby'omu nnyumba bitooyi avaayo wayo amulidde yanyumiriza emboozi openly naga obulwadde kirufu nakolera ekikenya n'enkola yawa abalambulamu bwe abaana 14 abaana baafa siriimu omwenda gukyaliwo bweguli ng'embeera mba mukola ku story mumaliriza muwayo omutwalo gw'ensimbi kojja afune awo ku mafuta n'ebigenderako kuba lwo yamukyalidde nga ayise ekitole kya sabbuuni kino eky'ebitaano ne kota y'obungu omusajja yeebazizza ne mugamba wenkuwa 2,000 okulota ko yinza n'okulamuza poloti namuwadde mutwalo n'angamba kati onnyambye omutwalo gw'ompadde
tano zintambuza agenda kima ddagala tano zijja bazinkomyawo ng'alina obukebe buno eddagala liri munyola ng'ayagala kwetuga kwetta bamaliriza nga lwali ebbali alabye omuntu onaga nange nno nina obulwadde n'ebba wange naffe jangu tukoleko sitole otuweeyo ez'okugenda okukima eddagala ng'ebituufu nkomawo wano ewaffe bweyogerere ngizikirira ebbanda nabukwano bwange buli awo ng'obwana bwonna bwalwala siri mu buto myaka emeka 14 16 simanyi bankwata nkyani muto simanyi banzaala n'abalala naye waliwo kakwano kwange bakitaka nnaka Fridia kwe kali okwo